khatwa esooka ku levo yaffe mu irimu tetunatuusa ku levo egamba nti tosoma ku sheekhe gundi ne sheekhe gundi tomusomako irimu. Nze nabagambye wiiki ewedde nti ani gotalina okusomako ilimu muno mu ggwanga lyaffe yoyo yenna atugoba ku sheekhe. kasita olaba sheekhe yenna avaayo n'agamba nti sheekhe gundi ne sheekhe gundi ow'ejjini tobajjako irimu, oyo sheekhe abyogedde bwe tugoba. Nkiddamu, kasita olaba muwalimu yenna avaayo n'agamba nti sheekh Sulaiman Malik oba sheekh fulani temuddayo kusoma irimu ye, fetugamba bali bonna tugenda basomako gwe awadde fatwa bwe tugobye, kubanga eyo si mpisa ya ilmu ku levo yaffe ey'eggwanga lino Uganda. Bano abeegoba ku mitimbagano tosoma kwono tosoma kwono bayina personal reasons, bayina ensonga zaabwe bwe nga bo naye si ddiini. Era abawali mu bantu bayina empalana zaabwe nga naawe olina empalanayo kuneyibawo oba empalana brother wo, ne mubawali mu mulimu ensaalwa. Kakati oli ayinza okugoba sheekhe negamba tosoma ku sheekhe gundi tomujjako irimu naye nga ayina ensaalwa ng'ensonga zaawa si za sharia. Kyolaba mbagamba nti yenna anaavaayo mu Uganda agambe nti osoma ku sheekhe gundi tomujjako irimu, oyo gwe tugoba ayina ensonga ye pasono. Naam, oyo ayina ensonga ye. Inno ebizibu by'abawalimu baffe tebiva wala. Oli ayinza okutamwa munne lwakuba akwata nnyo irimu. Kino kituuti fitina nnene wano wetutudde wano ng'oyitawo wangu, naye fitina nnene eri awo, kizibu kinene. Oli sheekhe ayinza okujja wano n'asomesa nga talina kyalina wano, talina kitabo, talina kitabo, talina wawandiise ng'abijjawa mu mutwe. Era nze ebbanga lyemaze wano sirina kitabo kyayindeeseko wano, si kuba nti kisinga obulungi. Ekisinga obulungi kwe kuwandiika n'ojja nakyo wano. Ma kutiba karra wa ma hufidha farra. Naye nze nga Sulaiman Malik kimpanya obuzibu okujja wano n'ebintu nga bingi. Oluusi buli bantufunamu eti mu kitabo nga amagezi akolaki nga gabula. Nina ensonga nakyo lwaki nzijja wano nga sirina kitabo neekolesa omutwe gwange guno. Kati sheekhe anaakiraba ekyo nga yeewa bitabo, abasinga obungi bakwatibwa ensaalwa. Lwaki ono yeeyita ki? Kati wakwasinziira okwo n'agamba nti Sulaiman Malik temumusomako irimu, naye nga byaleese mu maaso ye alowooza aleese ebintu bya sharia. Idhan abagoberezi be Uganda tubere bagezi. Akaseera kajja kutuwa nga mustamia wa sheekh tewali farq, tewali njawulo makati ga sheekh n'omuyizi. Levo egenda kujja mu maaso. Kati nze oganye nze okusoma ku sheekhe wange, oyagala nsome ku ani? Sheekhe wange bunamukubamu ebituli, tosoma ku sheekhe gundi. Kati nze nzire ku ani? Ate gwangobye ku sheekhe wange munne oli wa bbe. Nabagamba kati bawalimu baffe mu ggwanga lino nina obujulizi bangi kati babbe. Omukubira essimu sheekhe wali ejjuma eno akubuuza waliyo sente mmeka ez'amafuta, 45. Kale kanzije. Kati ongobye ku sheekhe wange oli owa layisi, bino ebintu emiza bitegeera
bino bintu bizibu bino ebintu bizibu nnyo. Naam, tubeere n'obwongo bannayuganda abasiraamu. Akaseera kajja kutuwa nga bawalimu tebalina ekitiibwa, era kati bashiyuukhu bangi buli gyoyita bakulaba nga kasasibu. Lwaki? Bawalimu bannaffe okwekkakkanya ku mizindaalo, fulani kafir fasiq, timumujjako erimu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabigaana ebyo ebyokwekkakanya ebyokwevolonga, yagamba nti da'uha, mubireke ebyo, fa innaha muntina, biwunya, egyo emize giwunya. Era erimu yaffe ye Uganda wano walimu baffe basinga obungi, erimu yaffe ekyuma ewunya bubi. Munansonyi obyogerera wano, naye nga mubaka yagamba nti mubireke, yabiyita fa innaha muntina, birina ekiwoowo ekivundu. Bino ebyokwevuma ku mizindaalo, ebyokwekkakkanya, abo balimu bannange babireke. Ilimu yaffe kati mu ggwanga ekyuma bukyumi, tekyalina manfaa, tekyalina barakaati, tekyalina akawoowo kali akalungi. Akabashiikhu baffe emyaka gya Sheikh Ziyad hafidhahu llahu taala, emyaka gya basheikh abo mwali mu barakaati mu irimu. Naye abavubuka baffe bano abagenda e Saudi, e Masiri, bakomyewo bukomi, erimu ne bagiteekamu ekivundu. Idhan omuwalimu yenna alimu abeera wabbe. Imam Shafi'i, Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i yagamba nti ra'aytu al-alim, nalaba omumanyi, ra'aytu al-ilma sahibuhu karimu, nalaba omumanyi oba irimu nanyini irimu nga omumanyi karimun, nga wabbeeyi wa kitiibwa. walau waladatuhu aba liam, yadde abamuzaala barayisi ba wansi, naye omumanyi yenna wabbeeyi. Sheekh yenna abeera wabbeeyi. Ffe tubayisamu amaaso, tubavolonga. Nam, idhan tuwe basheekhu baffe bitiibwa. Ffe bamustami'un kati mu ggwanga temulina buzibu kati, ate kati obuzibu buli kuba walimu. Ba'duhum ba'd, bo nga bo beekakkanya, beevuma. Naye nze n'obonvuma sirina ansa mpya gyeyinza okwangu. N'obonvuma okukikakkanya, okwogera kyonna kino ku nze, n'oyogera bingi ku nze, eyo mu darasa zaabwe ze babeera eyo, n'obonvuma sisobola kukwanukula. Si kuba nti sirina byakwanukula, naye sisobola kukwanukula lwansonga si nkola ya Asad an tajiba al-kilab. Hakadha kana yaqul Imam Shafi'i. Nze si kuba nti sirina byakubanukula, abanvuma birina bingi, naye si nkola ya mpologoma okwanukula embwa. Si nkola y'empologoma okwanukula embwa. Tobisanga mpologoma ng'egoba mbwa ng'ejjanukula, kubanga yeemanyi nti yabbeeyi y'amaanyi, esobola. Idhan si buli omu togenda mwanukula, era bwalimu bakitegeere. Kasa tulaba waliyo omuwalimu yeefudde fattaani mu Uganda mu fitina nnene, nga buli ekijja akyogerako, akakkanya buli gwasanze ayogera. Naye kyeneebuuza, muno mu ggwanga tetulinayo majirisi nga ye yampisa, bamuyite boogereko naye. Idhan abawalimu baffe tubawe ebitiibwa, nabo bennyini beewe ebitiibwa. Obudde buweddeyo, naye kyembasaba bagananga ebitiibwa, ino puroguramu ey'okwegatta si nyangu.
nagitandikawo alhamdulillah buli lwakusatu tubeera ne meeting wano ntuukiridde bawali mubangi naye abasinga obungi balina takabur. Kino nkyogera byogera wano bujulizi mbulina kati etakabur okugibajjamu kyatwala ebbanga ddene. Tuve mu mbeera zino z'okwekakkanya ono omusalafu ono omutabuliiri ono omuki ono omunabbidaa. Ebyo Allah yabigaana subhanahu wa ta'ala, yabigaana. Tovuma muntu naye ekisinga okwewunyisa wali eyambuuza naye sheekhe toli musalafu toli ku manhaji ya salafu. Nimbuuza ate batya nagamba ani akumanyi ani oli mu kitabo kyani? Allah banange awo tutuuse muyina ekitabo kyabalongoofu mu Uganda na muyina ekitabo kyabalongoofu nekyabalonefu. Kati ffe batali mu kitabo kyabalongoofu tuli bulonefu. Naye ani yabagamba nti okubeera omusalafu olina osayirina akasiri? Ani yabagamba? Era mwabijjawa ti omusalafu omutuufu alina okusalira ku nakasero. Wali ababimbuuza ebyo osalirawa? Jama inna almasajida lillah. Ikhtilaafu zino ezaffe zireese n'abantu okwawukana ku bashiyuukhu baabwe. Osoma kwani? Oyo simusomaako oyo, tomuwuliriza oyo. Jama ani yakugamba nti goli ku manhaji y'esalafu entuufu? Ani yakugamba? Kungulu oli ku manhaji naye mu mutima oli munaafiq. Tulekeraawo okuvuma abantu lwakuba entegera zaffe za njawulo okuzaala. Ng'otegedde kirala zina ekigera kirala, toddamu kuvuma muntu. Eno ddiini siiyo. Naam, naye simanyi lwaki abalimu batabuse. Oyinza okwesanga ate abo boovuma nga khairun lak, nga bakusinga obulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan baina ebitiibwa nze somesa dakika ntono, nina ensonga zange bbiri lwaki nsomesa buno obudde dakika ntono. Kubanga nze mission gye tuliko teyeetagisa kwogera bingi, tulina okwogera bitono tukola bingi. Kati programu ya meeting yatandise, Sheikh nobo tujjayo bino byaffe muzigiti. Programu yaffe yokugatta bashiyuukh mpandikidde bawali